Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Amawulire ge nkwetedde olwaleero ga mwami Bajjo promoter, ono mutegesi wa bivulu era y'omu ku abo abakulira ekibiina ekitwala ba promoter mu Uganda. Bajjo avuddeyo n'annyonnyola buli muyimbi ssente z'asaana, kwegamba z'asaana okuwa ng'obadde omupangisa okumutwala okuyimbira ku kivulu kyo. Bajjo avuddeyo n'alambika n'akola lisiti ye ey'abayimbi ne ssente z'olina okumuwa singa obeera ogenda mu bookinga abeere nga ajja okuyimbira ku kivulu kyo. Okusookera ddala, mwami Bajjo annyonnyodde n'alaga nti ebisale by'abo abantu abayingira mu bivulu eby'enjawulo ye nga ye agambye nti bisaana kwongezebwa, naddala ebivulu ebyo ebisinga okubeera mu kibuga Kampala oba ebibeera mu bifo nga bizimbe. Bano abazze okulaba babeere nga basasula $2,000 nga gye gisookebwako. Ye nga ye Bajjo promoter oba mwami Bajjo yatulaze lisiti ye n'ateekako ne ssente z'osobola okuwa omuyimbi oyo n'ajja n'akuyimbira. Ataddeko abayimbi ab'enjawulo bawererako ddala, ng'omuyimbi akulembedde ali mu nnamba emu ataddeko Bobi Wine n'amulaga nti singa obeera omwagala omubookinga aba yeetaaga kumuwa $2,000,000. N'agamba David Lutalo ono yeetaaga ng'obadde ozza omubookinga n'omuwa $6,000,000. Mwana muwala Shiba Kalungi yalaze singa obeera ozza omupangisa omutwala okuyimbira yeetaaga n'omuwa $5,500,000. Alaga nti ssente zino ze zeetaaga okuwa abayimbi abo. N'akulaga omuyimbi gwe bayita Eddie Kenzo n'agamba nti Kenzo yeetaaga okumupangisa n'omuwa $5,000,000. N'atulaga nti Dr. Jose Chameleone yeetaaga $4,000,000 oba ze yeetaaga okuweebwa singa obeera ogenda mumutwala abeere nga akuyimbira. N'atugamba nti Willy Nwangi naye yeetaaga n'omuwa $1,000,000. N'atulaga nti Lema Namakula naye yeetaaga $1,000,000. Ye nga ye mwami Bajjo yakugamba nti abayimbi abo ze ssente ze zeetaaga okubaweebwa ng'obadde omubuukinga ng'omutwala okuyimbira mu kivulu. N'akugamba nti Spice Diana naye yeetaaga $1,000,000. N'akulaga nti Misa Kisemakula yeetaaga $3,330,000. Ye nga ye Bajjo bw'atyo bw'agezezzaako okukola lisiti ye. N'akulaga nti King Saha yeetaaga okuweebwa $2,330,000 ng'omupangisizza okugenda okuyimbira. N'akulaga nti Fikifa Maika naye yeetaaga $2,330,000. N'akulaga nti Waikibenda yeetaaga n'omuwa $2,220,000. N'akulaga nti Grenade naye yeetaaga n'omuwa $1,150,000 singa obeera omutwala okuyimbira nti ze ssente ze yeetaaga okuweebwa. N'akulaga nti Azawi naye yeetaaga n'omuwa $2,240,000. N'akulaga nti Bebe Cool Big Size nti yeetaaga n'omuwa $1,110,000. Bebe Cool ng'omutadde ku ssente entono z'olina omupangisa omutwala okuyimbira. N'olwekyo Bebe Cool amutaddeko $1,110,000 singa oyagala omutwala abeere nga akuyimbira z'amutaddeko. Vinka n'amuteekako $2,000,000. Ronald Mayinja n'amuteekako $2,000 ku $40,000. Ne Ronald Mayinja nga ndabanga ssente ntono. Ronald Mayinja omutwala okuyimbira ssente nga ntono, $20,000 ku $40,000 z'amutaddeko. Ye nga ye Bajjo yagamba nti ezo ze zisaana okuweebwa omuyimbi oyo. N'akugamba nti Big Eye osobola omuwa $5,000 ku $80,000. N'akugamba nti Juliana Kanyomoozi bwe yeetaaga okuweebwa $1,000,000 ng'ojja omubuukinga. N'akulaga nti Catherine Kusaasira nti singa obeera oyagala okumuwa ssente oba okumubuukinga osobola omuwa $80,000 oba $1,000,000. N'akugamba nti Geoffrey Lutaaya osobola okumuwa $1,150,000. N'akugamba nti Mathias Walukagga osobola omuwa $7,000 oba $1,120,000. Irene Namatovu akulaze nti osobola okumuwa $1,000,000. Aluna Mubiru nti naye osobola okumuwa $1,000,000 n'ajja n'akuyimbira. Palaso amutadde ku $3,330,000 n'ezigwamu. Fred Sebatta nti naye osobola omuwa $1,000,000 n'ajja n'akuyimbira. Eddie Yawe nti naye osobola omuwa $1,000,000 n'ajja n'akuyimbira. Pastor Wilson Bugembe
nti osobola omuwa miliyoni 2 tezimusaana najja n'akuyimbira. Aba B2C nti nabo osobola obbawa miliyoni 2 nti oba ezo ze zibasaana. Be bayimbi abo baatuwaddeko. Akoze lisiti ye nga bwe mugiraba ku kipapula n'ateekako ssente ezo z'osaanidde okuwa omuyimbi oyo ng'oyagala okujja okuyimbira. Ye nga ye Promota Bajjo agamba nti ze ssente ezisaana okuweebwa abayimbi abo. Bw'atyo bw'akoze lisiti eyo ye nga ye Promota Bajjo. Naye ate ojja kujjukira nti mwami Bajjo ono y'omu abakulira ekibiina ekyo ekitwala bapromota mu Uganda. Nga bw'omanyi nti abayimbi bano ebiseera ebisinga bapromota be basinga obbapangisa obbateeka mu bifo ebyenjawulo ne babeera nga bayimba. Bwe kityo bwe kiri kati. N'olwekyo ye nga ye Bajjo avuddeyo n'abeera ng'akola lisiti eyo n'abeera ng'agiwa ku banne bapromota banne babeere nga bagitunulamu balabe nga ye bw'asazeewo nga bw'abalaze ssente ezisaana okuweebwa abayimbi abo babeere nga babayimbira. Bwe kityo bwe kiri. Annyonnyodde bingi tujja kuba tubikutuusaako n'ebirala katukoma awo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN 256 mugende maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.